Tuvuddeko nino amawulire gayitingana ag'omwana muwala Shira Gashumba okubanga baayawukana n'omuninkini we Rickman. Ebyaliwo be bamanyi ate ye kennyini mwana muwala Shira Gashumba eyavaayo n'aba nga apostinga n'agamba nti munnange ekintu tuteeseza tetugamba nti kati kite buli omu atambule bibye. Mugamba mutya mwenna abali ku NCK TV webali kubanga ogyekuumiddeko webali kutambula naffe gigenda gitya gitambula gitya kale nno tusuubira nti buli kimu kitambula bulungi ate nga nammwe gye muli bulungi bwe tuli nnyo obutereevu nga bulijjo okubanga tukutuusaako amawulire ag'enjawulo naye nga sinagakuwa nkugamba kimu nti wobanga tunasubscribinga ke kaseera obenga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga saako n'okubanga oleka comment yo ebisigadde byonna butereevu amawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako. Shira Gashumba nga we ŋŋambye nti gye buvuddeko amawulire gayitingana era nga indeed gayitingana era ne tukonfaminga nti abantu bano beetadde buli omu akole bibye ne bibaawo bingi nnyo ebyagenda mu maaso naye ye Shira agamba nti teyeejusa era bulijjo yatugambanga nti talaba relationship ye ng'egenda ku next level. Yagamba nti teyeejusa nti Rema ne Kenzo bamuinspiringa nnyo nti bwe batuula ne balaba nga relationship yaabwe terina weeraga ne bakita nti kati buli omu ali musanyufu kati nti buli omu yazuula omutima kale nti buli omu yatuuka gye yali alaga oba buli omu yamala n'afuna omuntu omutuufu ow'okuseetolinga naye. Shira agamba nti ate mbu agamba nti teyeejusa okubanga beetadde ate teyeejusa mu kubeera mu mukwano ne Rickman. Agamba nti Rickman y'omusajja amwagadde nnyo nga y'omuntu abadde amukolera ky'ayagala nti ate naye Shira era naye abadde akolera Rickman buli kimu ky'ayagala. Abaana bano beeyagadde ebyaddala babadde beeyagala era Shira bulijjo akugamba nti nze bwe mba nayagadde omuntu mwagalira ddala ebyaddala bitutegeeza ssente nze muteekamu era tubadde tubiraba amutaddemu amugulidde tiketi agenda alaba omupiira gwa Arsenal anti Rickman mwagizi wa Arsenal so agamba nti naye teyeejusa ebbanga lyamaze ne Rickman bibadde birungi byereere temubaddeemu bizibu temubaddeemu ki nti naye nga woomanya nti abantu mutuula ne mutuuka ne mugamba nti naye tulagawa relationship eno enaatutuusaawa so naffe bwe twatudde ne tugamba nti ke kaseera ndowooza buli omu kati yeefokasingeko tomanya. Agamba nti Rema ne Kenzo nabo baatandika nga like any other young couple growing up tubaatuuka gye batuuka ne balaba nga relationship terina gyeraga ne bakiikaanyaako ne bagamba buli omu kaakole ebibye leka buli omu amuvinge on n'akugamba nti kati bali happy. Eddie Kenzo yazudde omukyala ne Rema ayina omwami nti okusinga we tunaabeera naye nga Shira Gashumba bw'oba zze ng'obadde omufolowinga ekibuuzo ekyo bulijjo babadde bakimubuuza gwe ne Rickman mu myaka ng'ebiri oba esatu mwesangawa mujja kuba ku level ki ng'akugamba nti just know I'm in love naye sisobola kugalantinga nti love eno erina gy'egenda nti terina gy'egenda but just know that we love each other. Era ye akugamba nti bulijjo waabaako n'omuntu gw'ayagala mwagalira ddala yayagala God's plan ensi yonna n'ekitegeera bannayuganda ne bakimanya naye relationship naye teyagenda bulungi naye baatuuka gye batuuka ne batiŋŋana buli omu n'atambula bibye era Rickman n'ayingirawo bwe baagambanga mbu Rickman yali mukwano gwabwe era mbu yagendangayo ku apartment yaabwe gye baali babeera ne God's plan enombo gye yasinzirira ate okuba nga amwegomba n'amupasula ku God's plan simanyi oba bituufu kati essaawa eno agaliwo
galaga nti Mbu ye yateking over management ya Fikigaza era sawa no bagamba nti yandibanga ali mukwano ne Fikigaza. Mbu yandibanga ali mukwano ne Fikigaza. Tujja bitegeera ate Shirayo wabeera mukwano ebibye takweka. Ebibye takweka wabeera mu relationship abireeta onabiteeka olunye ensi yonna n'ebitegeera. So abantu batandise okugamba mbumanya ate era engeri gye yasalawo abeere simanya managinga Fikigaza mbayinza okubanga kati Fikigaza ye boyfriend w'omupya ndowooza ajja tugamba era tujja kiraba naye yagamba nti bonna relationship z'abaddemu teyeejusa lwaki yazibaamu kubanga tebavangamu mu bubi kuba kweyagalira batuula ne badisikasinga ne balaba nti ke kaseera buli omu akola ebibye ebimusanyusa ne bakita. So yagamba nti abaserebu abangi oba abamu nti mulabire ku Rema ne Eddie Kenzo nga bwe bakola ekintu kyabwe yadde Eddie Kenzo mu kusooka kyamuyisa bubi nnyo. Balinga aba parting ways like Rema ng'abeera yeka Eddie Kenzo abeera yeka naye ndowooza oba yali amwagalira awo bw'atyo. Ate oluvannyuma Rema we yamovinga on Kenzo kyamuyisa bubi nnyo nti naye finally kati buli omu ali waali gy'afunira essanyu awamusanyusa. Rema aliwa Dr. Hamza Afumba era musanyufu nnyo. Eddie Kenzo yafunye omukyala nti era buli omu yamusanyukiddeko. Essanyu liri wali ndowooza olaba ne waaba ayogera ne watuuka ku stage Eddie Kenzo aba yakakwata omuzindaalo bamubuuza Nyamutoolo ne waaba aba yakakwata akazindaalo bwe kati Nyamutoolo kubanga kati bamanyi nti ye muntu we. So yagamba nti ekintu okubanga muli mu relationship ng'olaba olusi terina gyeraga nti kirungi okweta ate mu bulungi nga tewali temuyombye temwevumye temwerangidde temutuuse nziriza ebyange bye nakuwa ate mwalagwa nakuteekamu essente nnyingi ate omanyi agamba nti oyo yeshira ate tumumanyi ye bw'atyo. Era abagamba nti olina abanfunye omuntu omulala nja kubanga mba mwanjulira nze ebyange sibikolera mu galale tebyange mbiteeka open ensi yonna netegeera nendaba oyo yeshira Gashumba. So katulinde tulabe obanga kituufu ye Fikigaza nabyo tujja bitegeera ate olowooza bajja kubanga beekweka wa nedda nabyo bajja kubanga babiteeka mu public ensi etegeere. Wabula ye mwana mulenzi Rickman tanavaayo kubanga ayogerako kintu kyonna era munange yasazeewo ne yeesirikira wepo. Tomanya bannamawulire oba banavaayo ne bamuinterviewinga awo oyinza omufunamu ebigambo naye ate si musajja wa bigambo, musajja musirifu etatera nnyo okwogera bingi Rickman naye katulinde ebinavaayo byonna ndowooza tujja kubanga tubibatuusaako. Oli ku NCK TV mukwano gwange oba oliyo nga tuna subscribinga ke kaseera obeere ng'osubscribinga ringinga that notification bell osharinga olikinge saako n'okubanga oleka comment yo. Ebisigadde butereevu amale nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako wonna woli wonna wosinzidde. Sigala naffe ffe bwe tuli nnyo tujja kubanga tukutuusaako amawulire g'aba celebrities bo. Wiiki eno oyo Shira Gashumba yakutteyo era nga ye kennyini teyalinze muntu kubanga ate mbutuwulira ate yagambye nti nze kennyini kambe nga nkola ki nkabatema nti tetukyali wamu. So byebyo ebitambula naye nga tukomawo temuvaawo.